come to him. Abaana ffe bajja gy'ali. Today, Leero with the joy of God, n'essanyu lya Katonda we dedicate a child. tuwaayo omwana ono. And I ask you to clap. Era mbasaba okujja. Let the little children come to me, Leka abaana bajje gye ndi. says the Lord. Bw'ati bw'ayogera Mukama. Do not forbid them, Temubagaana because the kingdom of God belongs to people like this. kubanga obwakabaka bwa Katonda bulinganga bw'abano abantu. Recently, Gye buvuddeko emabega. we had a dedication in church. Twalina okuwaayo abaana mu kanisa. It was historical. Kyali kya byafaayo. God had talked to the parent Katonda yali ayogedde n'abazadde to dedicate the child okuwaayo omwana and to give the child as an offering era to the church. okuwaayo omwana ng'ekiweebwayo eri ekkanisa, saddaaka ng'ekkanisa. Two different things. Bintu bya njawulo bibiri. When the parent told it to me, Omuzadde bwe yabiŋŋamba I got confused. natabulwa. Dedicating a child Okuwongayo omwana and giving a child as an offering n'okuwaayo omwana ng'ekiweebwayo to the church eri ekkanisa. were two things. Bintu bibiri. We dedicate children Tuwaayo abaana to God eri Katonda because Hannah said, kubanga Kaana yagamba, give me a child mpa omwana and I'll give him back to you. nange n'amukuddiza. But Hannah's dedication Naye okuwonga kwa Kaana was not the usual Jewish dedication. tekwali kuwaayo okw'Abayudaaya kwa bulijjo. She was dedicating and giving. Yali awonga ate ng'awaayo. Dedicating, awonga, Awonga era ng'agaba amuwayo. amuwaayo. And the child will never depart from your house. Era omwana taliva mu nnyumba yo. So when she brought the child, Kati bwe yaleeta omwana she walked away alone. n'agenda yekka n'addayo yekka. So in church one Sunday, Mu kanisa Sande emu I dedicated a child. n'awongayo omwana. And after dedicating the child, Amaze okumuwongayo, the parents agreed abazadde bakkiriziganya and gave the child to the church. ne bawaayo omwana eri I ekkanisa. don't know what it means, Simanyi kitegeeza. but it means more than just dedicating. Kitegeeza kisukka ku kuwongayo oba okuwaayo. Today, Olwaleero in the family of my brother David Kiganda, mu famire ya muganda wange Dawudi Kiganda something new is unfolding. waliwo ekijja ekisabulukuka. Now to David, this is not a firstborn. Ono si ye muberebe. It's not the firstborn, Naye ebintu bingi nnyo bigenda kuwummula. but many things are going to get a rest. This is prophetic. Kino kya bunabbi. To this baby, Eri omwana ono storms will always be quenched. embuyaga zinaggyibwangawo. New beginnings will always begin. Entandikwa empya zijja kutandikanga. Nothing. Bino bye mpulira mu mutima gwange kambyogere. This is what I feel in my heart. Let me speak them out. Omwana ono azze n'obulamu obupya. This child has come with new life. Kiganda, olina abalabe. Kiganda, you have enemies. Abamu baseka, Some are laughing, boogera naawe. speak with you. They also others speak with you. Naye But Katonda agamba the Lord is telling you, ku mwana as concerning this child, agamba akuwadde abaana He says He has given you children, era buli mwana and every child alina omukisa gwe. has his or her own blessing. Ogwono
This one is blessing. nagwo aguleeta mulala. Is coming in a special way. Omukisa gwono The blessing of this one, gulambikibwe, let it be directed. gulambikibwe Let it be directed. kubanga Because guleeta ebipya. there's new things. Ono This one mugonjoola. is a solver. Oluganda luvudde eri akuba tetuyeza ono This one musittale is a line ogukomekereza that ends gutandike ebipya. and starts another. Ono omwana yajja ng'omunafu This one came as though it was feeble, kubanga amaanyi ge Katonda. because our strength is God. Naye But tazze kwawula, she has not come to separate. azze She kugonjoola. has come to solve. Azze n'obugagga obwo. She has come with many riches. Bino bikalumu. Tabeera ku lusalosalo Is not on the boundary edge. yeesuulako akabanga. Is a bit far. Ekyo Katonda ajja kikunnyonnyola. The Lord will explain that to you. Tozimba semi-detached You're not building semi-detached zino ezeekutte. that are put together. Ozimba mirinaano egyesudde. You're building neighborhoods that are separate from each other. Omuyaga gujja Storm is yet to come, naye bwe gumulaba nga gukka. but when it sees her, it comes down. Njagala kuwonga mwana oyo. I want to dedicate this child before the Lord. Tujje tuyimirire wano. Let's come and stand here. Twetaagayo amafuta. We need anointing oil. Kale mukube enduulu ne devil yeekanje. So clap and shout for the devil to cry. Hallelujah. Amen. Abamu tebatuwongayo nga tuzaalibwa. Some of us were not dedicated after our birth. Tebatuwonga eri Yesu. They didn't dedicate us to Jesus. Baatuwandiika ku migongo gino gyonna. They had to write on our backs all Buli throughout. nnyukuta eri kuffe. All the letters on us. 111, 140 byonna 111, biri mu migongo. they are at our back. Baatunywesa ebintu. They made us drink funny things. Baatuliisa ebimwanyi. They made us eat coffee. Abaana baffe twagala babeere bayonjo. We want our children to be purified. Tebaliiko misale. Have no cuts on them. Tetubanaabirako simanyi biki. We don't put apps on them. Abaana abaffe Our children, omukisa ogubaliko the blessing upon them gwa bwa Katonda. is godly. Kati singa tuba ne mbabuulidde enjiri y'abapentekooti leero, So they have given the gospel of Pentecost. nandibabuulidde emizimu emeka egyasuze gikaaba. I'll tell you how many devils cried throughout the night. Kubanga For because Sitaani alumwa nnyo the devil is acting so much nga Katonda agabye omwana. when God has dedicated a child. Naye mu Katonda But in God,
tuli mu kyamagero mu makkati. We are in the midst of a miracle. Muganda wange muto wange My brother, my young brother, mutamani we asooka ansinga obuwanvu n'obunene. his firstborn is taller and fatter than me. Naye olunaku lwe baamuzaala By the day he was born, baamumuwa mu kabatu bwe bati. they put him in his palm like this. Kabatu bwa nankubira naŋŋamba Michael kyenfunye. Then he called me and said, Michael, azaalibwa anja mu kibatu wuuno. our baby is fitting up palm like this. Nyo Too naye thin. bw'omulaba kati But as you see him now, ansinga obuwanvu he's taller than ansinga me, obunene he's fatter than me. mu linnya erya In Yesu. the name of Jesus. Bayibuli neekugamba nti tonyoomanga The Bible says, never despise ntandikwa ntono. a small beginning. Kati ono omwana atunula aloola simanyi oba Kiganda yatunula aloola. So she looks as her eyes are up and down. I don't know whether it is Bishop Kiganda who does the lowering of eyes. Tugenda kwatula amannya ge mu maaso ga Katonda. We are going to confess our names before the Lord Tumuwongeyo eri obuweereza bw'abamalayika and dedicate her into the ministry of angels, n'eri Katonda waffe and to our God, ne mu kkubo lyaffe. and to our ways, Ti bw'alikula tali magamaga. that when she grows, she will never go astray. Omukyala omu gwe nasabira ebiro ebyo mabega There's a lady I prayed for some time back. yakula nga mwana wa musumba. She grew as a child of the pastor, N'agenda and she went, n'agamba nja kujeemera ekkubo lya kitange. and he said, I'll go astray from my father's N'anywa ways. emenge I had to booze, n'agenda mu mabaala she had to go to the discotheques. n'afuna abasajja baamutwala mu malogo. She got men that took her to Amalogo ne socialists, gakuba oyo. and socialists striked her. Lumuna olw'essente nti zaaliwo n'abuuka agende mu Italy eri omusamize ali mu Italy. One time she about to Italy to go to the social in Italy Amuggyeko ebikwa. to take out all the rituals on her. Naye yaŋŋamba But she told me bwe yayingira as she entered mu ssamiriro ly'omusajja oyo, in the traditional shrine of that man, omusajja n'amutunuulira the man looked at her n'amugamba ddayo e Uganda and told her, go back to Uganda osinze Katonda wa and kitaawo. worship the God of your father. Nti wenna yakubika mu ssaala, That he covered you up in his prayers. wenna wabikkibwa mu ssaala. You are all overwhelmed in the prayers. Siina we ntandikira I kulunga. can't do anything to which. Kubira Yesu engalo. Clap for Jesus. Twatula obulamu We confess life eri mulwanyi munnaffe Nakato. unto our fellow warrior Nakato. Katuwulire amannya g'omwana ono. Let's hear the name of this child. Tugaatule mu linnya lya Yesu. So we confess them in the name of our Lord Jesus Christ. Miracle Nakato Kiganda. Hallelujah. Amen. Miracle Miracle Nakato Nakato Kiganda. Kiganda. Kati liri erijjidde mu bunnabbi So the other one that has come along the prophecy, mugonjoola. the solver. Mugonjola. Engeri gy'ontunuuliddemu yeewuunyisa. You are looking at me. Liringa eriwanvu It's like a long one, naye lijja kukakkanya buli mpewo. but it's Miracle Nakato Kiganda Mugonjola. Hallelujah. Kale katusabire mukama. So let's pray for this child. Kasumba, would you close in? Sumba katusembere wano kumpi. Kale amafuta gali ludda. Bino eby'Abaganda The things of Baganda, boogera kwono tebituukako. they will not come to this one. Ku mwana ono Or this child tusabye obugagga obw'enjawulo. prayed for riches. Kwegamba abadde siriva afuuke ki? Let us see that become gold. Haleluya. Amen. Katonda ayongeremuuko ebirungo. The Lord put more ingredients. Tusaba We pray buli ekigolokoka nga kigwirawo. whatever rise to fall down.
totegedde kye nkukoze. Not Sooka ompeeko ku mafuta wano mu ngalo. Kola kimala. Tumubonyiza amafuta. I've covered you with anointing. Esaala. Pray. Let's pray. Buli omu alina omukisa ng'omanyi nti guli ku Whoever is bulamu having a bwo. blessing upon your life, Buweereze miracle olwaleero. send forth miracle, a blessing. Katonda waffe ow'ekitiibwa. Our God, glorious God, Laba tuzze n'okwebasa. see you've come with thanksgiving. Laba tuzze See n'okusiima. you've come with appreciating. Laba tuzze nga twebasa So you've come appreciating olwa miracle. for miracle, Olwa miracle for a miracle gw'otuwadde that Mukama. you've given us, O Lord. Era tusaba And we pray omwana ono this child, nga bw'olangirira as you declared, omuleete n'obugagga obubwe bring out without riches, obw'enjawulo special riches, okubuyingiza mu blessing nnyumba ya mutabani wo house of your ne son muwala wo. and your daughter. Olwaleero Today, miracle miracle, tukuwonga we dedicate you eri obuweereza unto ministry of obw'abamalayika, the angels, eri unto obuweereza the ministry olw'abakatonda, of the godly, olw'ekkanisa of the church. mu linnya erya In the name Yesu. of Jesus, Tukusiba we bind mu you maanyi ga in the Katonda. power of the Lord. Tukwambaza We cover you up omukisa with the gw'obwakatonda. blessing of godly. Tukusabira We pray for you obulamu. for life. Tukusabira Pray for you ebirabo. all gifts. Obeere May mukulembeze, you be a leader, si mugoberezi. not a follower. Obeere mugezi, May you be wise, si musiru. not foolish. Obeere mutukuvu, May you be righteous, si mwonoonyi. not evil. Obeere